nga Kadaga bwalina amaanyi mu Busoga Nanita Amongi alina amaanyi Bukedeya Bukedeya nga naye agage mayitirivu galina eddwaliro galina essomero galina buli kyakola ki walaba nti yasitula ne parliament n'agitwala waka kumpi State House gyezimba ennyumba teyawukana nnyo bw'oba ogendayo bw'otolaba enguudo nti ekintu akikoze eki akikubye so mu ssente Among asinga Waitonayo Kadaga ssente era mu kuzigaba ajazigaba kuba yaziraga dda nga yagala bwe yali yakajja kuwa deputy yagamba yagala ebisanja 2 kuwa deputy yagala ebisanja 2 kuwa speaker Katonda n'ayita Olanya n'amutwala Museveni ajja ekkololo ng'amanyi agenda kufiisaawo obofi naye nga Among mugeze abaseeke bonna nga yabaguzeeguze yabamugyeko nategeerera awo nga agamba bannaye tutandike process nga chairman His Excellency twalaba wano Wapakabulo yasooka kubeera deputy n'afuuka speaker netulaba sekandi yasooka kubeera deputy n'afuuka speaker Kadaga yasooka kubeera deputy n'afuuka speaker kati enkola gye tulonderawo ng'ono yakakola ki omuntu yakafa tukyali mu maziga ki ekitutematemamu tuleete ono nga tulinawo president abadde speaker abadde ono tuleete ono olwo ye bamaze dde okulya ebyabwe tuleete ono agenda kuvuganya nani ngolede gwagenda okuvuganya waali mukulu Nsereko yali Nsereko basaalirwa ne bagenda mu kalulu na ibasayirwa yali mperekeze ate yali agenda akimanyi ng'agenze kuwerekera oli nga bw'ogenda mu kalulu NRM we yali ojjawo ebibiina by'obufuzi jjukira yabivuma emyaka mingi nga bayiga mu kyaka by'obufuzi bwe nali mu US nensanga abakulu aba IMF ne World Bank nga tumaliriza okusoma twali 24 naye nga buli muntu bamuwa ebibuuzo 2 byokka okubuuza ku lw'ensi yo nembuuza owa IMF nti ffe waffe tulina emwanyi nga kyekyobugagga kyetujjamu ssente naye Coffee Marketing Board efudde mulaba mutuyamba naye economy temukoze eki temugisitudde ne baŋŋamba nti baatusaba wano miliyoni 4 eza dola bastimulayininge Coffee Marketing Board konze baagitunda teriiwo bagiguze omusiriranka kananasa ntalina na ssente ali awo yagira ku kigaali kya motoka okuva ewaabwe yagirina n'agamba nti eyo ssente twazibawa kati tebazibawa nga baazirya n'abakofi bakyakaaba miliyoni 4 bya dola biseera ebyo bazisasula aba IMF ne mbabuuza nti kaakati mukase Kenya kugenda Multi Party mukase Tanzania kugenda Multi Party Uganda nga temugikoonako ne baŋŋamba Uganda tegenda kuba island sooner or later tegenda kubeera muki Multi Party system nkyogera wano nti ani agenda mu ebyo Museveni yennyini n'avaayo nga pressure evuze ya World Bank n'agamba tugenda mu referendum tusalewo batudda mu bibiina kati ate ab'ebibiina ne bagaana bino ebinene UPC ne bagaana Museveni n'agulayo basaalirwa weeseera ekyo Kyegere ne bagenda namukuba 98 ng'alina akayiba baalina ekyalisa oyo lwamushana n'Okyegere ne balya akasente kaabwe ne bayitawo kati simanyi oba mukwano gwange basaalirwa naye yali akasente naye yavuganya ku bwa speaker gundi ne bamuyita kulitalaba Museveni ku kaadi ye kakati bw'otutuuse wano ku Among ekitegeeza Among yajja ku bwa speaker nga president si mumativu era oluvannyuma yakyejjusa naye alina byamufunyemu bingi nti yali ne Tayebwa nga bali mu FDC nga bamobilize abalungi ate omulimu bagukoze wano nakati bagukoze era bamobilizinga Alan Sewanyana ne bamobilize Segirinya yayitawo mu kooti nga kooti emanyi ti alina bitabo omusango ne bagugoba ku technicalities obwe buzibu bwe tulina mu kooti nga naye Anita Among yabigoba omuntu atuulidde ku bibuuzo by'omuwala mu O level nawe tulira ku by'omuwala omulala ne bagamba nti ate kooti gundi prison tebagisaavinze n'olwekyo mwe mwalemeddwa
nga tebakuwulidde. Kakati eyo ye system gye tukola ki? Ng'ogwa mukulu omugenzi Katonda bagusalaga. Yeewoleyo akawumbi ne baga nti kakati gwalina omusango n'akatasasula otya. Era kigambibwa nti Anita Among yali galanta. Seginya yeewolayo akawumbi. Nga olukaaga lugenda kukola ku musango era gwakolako n'afa nga MP. Kidandala n'avaamu. Kidandala yamusonyiwa obusonyi ng'alaba omusajja ali ku kitanda ate yeewuube ajjeyo amazima n'aga nti nkitadde. Naye yasibira mu Korea mu komera yakakomawo. Era Anita yakoze kinene nnyo mujjayo. Mbune gundi. Oba n'akalulukana n'akabeera musimanyi kawempe noofi kuba gubaali balowooza luli okuba ate kaakano kagenda kudda. Omusango batagugobe. Nalukoola akyali w'amaanyi. Anakkiriza Kidandala ayingirewo. Ate ani akkiriza balonzi be balonda. Abalonze Kidandala Imani abalonze Nalukoola bajja kumulonda. Kidandala. Kuba abadde tannabakola kibi. Abadde yakalayira emyezi 3. Nga nfunye omusajja Munnayuganda ali mu UK bamuyita Nathan. Nagamba kimwakoze kikulu. Nalukoola muwadde eddwaliro. Ajjanjabiremu abalonzi ku bwereere emyaka 6. Nga tubaze guno Najiri. N'ekisanja ekijja. Era eddwaliro eryo waliwe nabalagira lyavaawo lina we lyadda awalala. Kuba baadde balwaniramu n'omukyala. Waliwo mukyala w'oli Nathan yajjamu ebikola nga bawulira bakyabala naye eyo si issue bagenda gimala. Eddwaliro lyo weeriri. Era Nalukoola omulonzi anaddamu mulonda nakati nga tannamulonda akyasobola kuba kati ye MP. Kuba etteeka ligamba osigala okyali MP paka lw'ojulira. Kakati Anita Among ebyo n'abikoze. Anita Among akoze byonna. Era nakati alina ne Busoga giyingiddemu yadde oli yakyasinzamu amaanyi. Ne kati olutalo balututte mu Western. Yes. Luli mu Western twogera leero. Naye Museveni n'amala akkiriza Among okuwangula Kadaga. Ebusoga teri kalulu. Aka Museveni. Tekaliyo. Kana kalulu ka Museveni ak'ebusoga ak'ekifo ekyo. Solution aineemu. Kugamba Anita na standing down. Nga Nabbanja we yagambye omuntu mukamyufu wuwe gwe yali aleese ng'abantu bagaanye. Namugamba gwe standing down. Nga Kyabazinga we yagamba yali awaabidde gundi Kadaga lawyer muto. Namugamba gwe standing down lwansonga tetukwagala gwe oba bakubbye oyinza kuba bakubbye. Ni Ebusoga twagala bwa speaker onaabuleeta. Omukazi n'agamba sijja busoboka. Okyali muto standing down osasula no costs za lawyer n'endala ezikugenzeeko osigaze ekifo. Era bwekityo bwe kyali yakisigaza n'akwata ku muwala nga tannaba kuzuukuka. N'amugamba ku luno todda. We yayitiramu kino amala luzinga obwa speaker. Yamu facilitating bukyali. Namugamba tojja. Anita yalina omukyala bamuyita mukyala w'abakungu Bukedde yamuyita Aseya. Yanominatinga byabakama n'amugamba empapula zo teziriiwo. Teziwera. Agenda okuprovinga nga ziwera nga ne nomination lunaku olusembayo naye nominating. N'agenda mu kooti nga bamubbye. Ng'agamba nti bamubbye. Era ne babibuzaabuliza mu kooti. N'ajja ne muyambako keesi eba egenda okuwulirwa naye ne bamukutula. Ne bamuwa ne bamugjamu. Kati ku luno teyamulinda Among n'amugamba nti gwe sooka otereera awo. Nagenda okweddamu mukubya tuddamu mulooka naga nga nina byenkola kati siraaje sooka ondeke. Obudde butakyabulina. Ezo sente ziri awo. Omanyi abantu bawolanga sente bano mpaka nkuwaka mpente. Nga ba MP bakalayira wabeerawo banka awo. Ne bamanerenda. Ffe tulina interest ennungi tukuweerawo oyagala lukaaga oyagala kawumbi. Ate MP omupya bayagala okusanyusa abantu. Sente bazaagala. Bazeewola. Luli bazeewolanga ne beekweka ne mu parliament kutuuka saa 6 oluusi nga basulamu. Nga baba bangi. Kadaga bwajja n'atandika nga Kasekandi agenze
natandika okubawa nga trip bwobakoze wola nga akuweereza trip kati mu kisanja kya Amongi trip Museveni yazikendeeza olwa budget ate ababanja nga basusse okuteeka pisto kuba MP nabagamba mbaweze mu kamyu temuddawo temukomawo kati bagenda mu commercial bank nawa Anita kwewola ng'omuntu Anita Amongo awola sente zina limanyi nti yabivaamu kubanga yali era awola dde okuva dda nedda ng'awola sente olowooza lwaki ba MP tebamutabukira abasinga ng'aba opposition bamwagala okukamala era bwe lwaki Sekikubo bwe yali awaabira Mpuuga teyateekako omuwawaabira namba emu nti Anita Amongo kuba yakubiza olukiiko olwagaba 5 ebikaabya abantu nti yali waliyo 5 ani yalukubiriza Anita Amongo lwaki tebamuteekako yayaga nti tetumulinaako tuli kwono Mpuuga eyo selection omuntu akubiriza agabye yakola kikuba ne kooti yagamba nti ono Mpuuga talina musango naye bakomishona abagaba bakomishona ani abakyeyalinga speaker lwaki omusango tegugenda mu kooti lwaki yaderufu tebamugoba so olwo Lusuniya abantu balwanira nnyama yaabwe awo balwanira kulya era bw'olugjawo obuzibu buba butuuse kati Lusuniya lutuuse nti tutuuse n'okulutwala mu Bayibuli Anita yagambye ono ye Katonda omwana ye Muhoozi Mwoyo Mutukuvu be balonzi but nanga Anita atinga ekintu akitapuse n'akiteeka ku level y'akabi kaakati okuddayo ku nsonga eri nga kadde agatavuddeemu ne bamuwangula mu butuufu oba mu bukyamu Museveni alina olutalo lw'omukyalo ate omukyalo oyo bw'anyiiga tatya ani oyo Kadaga alwana kisajja alwana nga Winnie Byanyima balaba ku lutalo lwa Winnie Byanyima ne First Family nnyo n'ayogera ebitayogerekana omukazi bw'anyiiga asobola n'okuyira asidi kuba amagezi obwongo bwe yafula n'olutalo tuleetera wano ne birth certificate gitwayogerangako edda omwana ono bamuzaala Yoseeri simanyi ono yaani ono taata yaani mama weegindi twagenda okuva mu lutalo nga tuli bagagga mu byafaayo bya Muhoozi kituufu olutalo lwatulaga bingi kati lwasirikamu kiki ekyalusirisa anti obuzibu ku nsonga y'okusinkana Museveni Byanyima agyagala ate omwami tagyagala era bwe bamusibirawo ng'akyali mu General Court Martial yalonda balooya bake bagende bateese bagambe Museveni Besigye mukomera akkirize bateese nani ne Museveni ng'amaze n'omusisinkanako Byanyima mu lutalo luno olubaddewo gundi wabiwulira bake n'abayimiriza kakati abantu banga bampolereza ye Masa ne Lukwago abatajja kubeera compromise bwe luva mu kooti ey'amagye ne baluza eno mu ya bulijjo n'awandiikira Uganda Law Council n'abaga ku misango gyonna gye nnina ateeka okukulembera emisango gyange aliyo Masa Kaluwa tewatali ekyo era omulamuzi w'e Nakawalo yagamba nti bagenda kusoma misango mirala Lukwago bafulumamu kiro mutu watugambye eggulo mwali mutugambye nga 3 ate kati 26 ffe tetuliiwo ne bamusomera nga taliiwo ne Masa takola ki nga taliiwo waliwo ensonga lwaki Lukwago ayagalani waliwo ensonga lwaki Besigye Museveni Winnie watabiyingiramu kubitereeza lwaki amwagala ajja kufunayo ekisango amuteeke wali emakindi mu General Court Martial kati Winnie ayagala abyanguye nga akole shortcut era Besigye bwe yagenda Winnie yalinnya naddayo akomyewo wano juzi nga bagamba nti baawe mulwadde bwe yazirira emmere n'omwana n'akulukuuta ebbaluwa nga awandiikira Museveni mutusibye nnyo naye for the first time answer so olutalo lwa family ezo bbiri luli historical nti Besigye nga tebana kuyingira mu byabufuzi bakyali mu magye Museveni yakulirako ewa Muzeeyi Byanyima yasomerayokko yali akyali mulamu nga tunyumyanyumyako nga tulaga ne ku exercise za Museveni omwana ono yali asoma naye nga ali awo si mugezi nnyo naye nga tumutwala ne tumuyamba olwansonga ABCD kati bagenda ku lutalo bakava mu nsiko yali ADC wasooka yali Byanyima Winnie
yali omuyambi wasooka nja kuweereza ebifaananyi nga bagenda okulaba omusajja n'empale zirisa eyo yabayambako mu ddwaliro naye nga ADC we ye Winnie kati eyo famire si ya muzannyi mu byafaayo simanyi lwaki mu ba historical Winnie taliimu simanyi lwaki mu ba historical Besigye taliimu kubanga abasooka okujjanjaba abayeekera waliwo omusajja Abdu Nadduli yasooka okubakola ki nkubajjanjaba ng'ayinga omululooza bingi nnyo jeno Lukyamuzi yaŋŋamba nti yatuyengeranga ebintu ng'alinga afumba walagi n'akikuba ekiyiso toddamu kukaaba musujja nga guwonerawo kati bata ayongera ye musawo omuzungu addako ye Besigye Nadduli ye yali mugezigezi mu bintu ebyo ng'amanyi okuyenga eddagala lye n'akuba n'empiso ng'alikubisa mpiso ate kati mweyo okola otya mu nsiko so oyo Winnie wajja Winnie n'alwala Besigye yamujjanjaba mu bujjanjabi ne muvaamu omukwano mu mukwano ne muvaamu obufumbo ate era si ye first cut we Winnie Muzayibbya nnyo yatugamba nti oyo yali agala kuba mukoddomi wange ne mugaana ng'embeera ze nzimanyi ng'agamba President Museveni ne mugaana kati relationship eyo ng'omwana tolina bw'ogiyingiramu kituufu byo byabakulu be bamanyi ebyabwe era naffe abeno tusobola kuwujja mu nyama nti gundi okoze booti gundi koze booti abafumba baba n'ebibalwanya bingi naye nga tebabikubuulira ffe twalinga kwero singa tulina abeero diyo mutambula ekiro n'akuba enduulu omukazi omusajja sekretari wange atugende tumutaase konze togendayo bwe banakuba banaawa baba ffe tulinde emisango gwesindikayo abeero diyu bagende bakole ki omusajja n'alemerako n'agenda abakonkona yagenda obakonkona bamukuba olubale sekretari n'avaayo tugenda okubuuza enkya nga onagamba nti yabadde annyima mmere nga sampa mmere omukazi nga olimba yogera ekituufu kati gwe byafumbo tokola ki yali tamuwa mmere n'eyokusowaani oba fe ababweru akubuulira yakusowaani naye nga yeeri enkulu kati bw'oba mu mbeera z'abafumbo tolaga nnyo sayidi omukazi wajja nga baawa amukubye sooka omujjanjabe akakka n'obusungu bw'omuwa ebbaluwa n'agenda ku poliisi oluvaayo olumusiba ng'aga nti nze kyemani yampadde ebbaluwa nkusibe nze naadde saagala kusiba ng'ate amutwalira n'emmere kati gw'ofuuka omubi baakubako omusajja omukazi ne bamuyiza olukufumbo ng'omusajja anywa omwenge bamuyita Mega yali mutuuze wange nensooka ngamba Pidison wava munno muganda wa Godoni wava munno yali voice wange tusooke tudduse ono mudwaliro tumuyise ku poliisi ne bagenda bamujjanjaba ne bakomawo n'awona ne tuleeta DPC Kabalagala ne tuleeta Osigaba ne tubatuuzawo ne tukola endawukana nti baawukanye ne bagabana n'ebintu lunaku lulamba wayita ennaku 3 ŋŋendayo ku seminary ekiro nsanga abantu ababa bafaanana ku muti beekutte bwe bati kati nga seetegereza oba bebbo boki nadde emabega n'enjiwa ebinusu wansi n'embirondalonda nga nyaga kwetegereza ngenda okulaba nga bebbo nti twamalidde ki ebiseera okwawukanya bano era bwe baddamu omukuba namugamba ensonga ze twazimayira ku poliisi todda wano ne muwa amagezi mugye ku mwenge kirabika omwenge gwe gukukuba si ye bamala ne baddiŋŋana n'agenda n'amusiramula ne bamuwa kanzu nabiki olwagenda n'aguddamu buto n'aguwuuta n'ayawukana n'agenda ku bizinga gye yafiira so ani yagenda ku bizinga omusajja abafumbo tosobola kubaawukanya otyo oba baayagalanako ensonga zo zikomye wabweru bamanya ebyabwe kakati tuddayo ku Anita Among Anita Among akalulu kano akagabyemu ssente yabadde enewoono gwe baakwatira mu bisente bino eby'omu bikutiya omukyala Namuju oyo tomumanyi Namuju yali mu muluka gwange atandikira awo ebyobufuzi yali maid awantu awo yali maid siwayiriza muntu mumanyi abebbunga nabo bamumanyi yagendako ku bwa kansala najja ku bwa gundi najja
okusoma kwe kwali kutankanyizibwa era bwe yawangulako olumu bamutwalako mu kooti naye bino ebya kooti byenkugambye ebyo byakiwunjukira preliminary objection ogendera awo n'osigala ng'osomye nga MDD Katolu bwaba muganda wange gye yasoma naye n'abeerayo ono atava mu misango gyeyawaaba n'aviiramu awo ng'omusajja amazeeko ekisanja kye Habibu Buwembu ye Buwembu Habibu Buwembu si Buwembu ye Buwembu Habibu Male Mabirizi naye yayingirako omusango gwo Hani Habibu bwe bakontestinga so emisango egibwe gityo mizibu nnyo okugusa mu kooti okujjako nga osanze kooti etegeera tosobola kugusa misango gya butasoma Anita ataddemu ssente mpitirivu kati bw'oba oyagala okuwaabira Museveni ogamba nti yasoma naye yali atutteko mu UNEB A-level certificate atwalayo ki bulijjo atwalayo kulayira kyogamba tatwalayo documents zabuyigiriza naye diguli yange yagwa eriyo affidavit yalayira bulayizi yagwa kati okulayira bw'obanga olayirira mu bukyalo ate wano Dar es Salaam si wala sobola okubi lwaki temwatunoonyerezaako mukulu Siraaji nze bwe nnoonyeza ekintu nga tekijja kuguka sikifaako kati ogenda mujjayo naye ati tutegeere ekituufu gwe nsobola muyiikiriza waliwo ono gwosobola omuyiikiriza waliwo omusiraamu wange eyeesimbawo naani yaliwo eno Gomba yali musiraamu nnyo nga balina olutalo ne Habibu omumanyi Kikulukunyu muvuyeeko efamile yasoma waliwo yeesimbawo ko naani atali Mbaziira gundi yeesimbako n'owa DP kakati Kajimu wa NRM nnyo era yali agenda kuzimba satellite city e Mukono n'atwala ne Museveni president ne batema evunike kati tewali yadde ejjinja kiki twalina satellite city wano Kibuye ne bateekawo ejjinja nayo teyazimbwa kati ne satellite city oyo omusajja alina connection n'Abawarabu Kajimu akyagirina era ye musajja yekka eyaleetanga wano Gaddafi Kajimu oyo ye musajja yekka eyalina omukyala ntwaliramu ne mukyala yali agattiruddwa engineer Specioza Wandera eri akazibwe yaligaanira yadde nga baayawukana Kajimu yo kyogamba nti yamutwala nze bwenti namuwoowa we nawulira Specioza wana omusajja omusiraamu nagate musiraamu tabu bamuwoola ne basukka kakati Kazimu nga nkola story ey'omusajja oyo ataasoma omusiraamu nja kulijjukira olunaku olumu ali awo kati ali mu byabufuzi ali ne mu ntalo zino eza Uganda Muslim Supreme Council andi Kiyimba yali Kiyimba ono yali meya w'Egindi nja kumujjukira kati omusajja oyo ng'agamba nasomera Gindi Kajimu nampita naggulawo laptop namugambe essomero lyakugamba liiri oliraba nti liriko ki nti bbaala genda okuba amawulire akulaga essomero eddala eritali eri nenkuba amawulire abaana boyo omupigo baali bawaabidde nebagamba nti gwomanyi otumanyi nnyo konze ebintu mbisanga ku network era bamuwangula ne bamukola ki ne bamugjayo baali bavuganya ne omugenzi Masias Nsubuga bakirekera mu kooti era Kajimu oyo yampanga $1,000 ndutwalire Kajimu akole campaign nga oli wa NRM onwa wa DP so enkolagana ya DP ne abantu abamu abaine tetandise kati yavadda ne bakola yali azimpadde nga mpaddeko n'ebiri ebyange kila naga ndi mu Kampala naga ze kimire mbadde ngenda kutawanya Siraaji nazimuwa omusajja najja kubwemuki oyo Kajimu I mean Nsubuga bakirekera nenga yaliko personal assistant wa mayor Seya yaliko personal assistant wa mayor Sebana ni bakirekera bombi yabakolera era yagenda ne group ya Sebagala magenze
okuyiga kukujja kasasiro masanyalaze nawa ne bagenda n'eddungu ono omugagga alina woteeri ene asanga ne bagenda ne muganzi we bamuyitanga Nava Nabagesera ne baleka Sarah Nkonge nga ye deputy mayor nga yali mu ntebe kati ne batuuka eyo nenfuna amawulire nti Ssebaggala bamukutte nenkubira bakirekera awo bangamba bakulimba Ssebaggala ali mu meeting tewategedde meeting gye bagenda mukonze nyimanyi ya kasasiro bakyalimu bw'anaavaamu jamukuba ne buziba nga tagimpadde nenkuba nti Ssebaggala tebannamukwata vision nenkuba nti Ssebaggala bamukutte gwe nga information olina nfu mukama wange omu ku bakama bange Charles Peter Mayiga kati Katikkiro nga bali ne MD no Ndugwa mugavu Endugwa ne yambuza gana wowe wagajewa konze bannimbye sagondi yannimbye kati tukola tutya okujjawo bulimba konze nja kulujjawo nentandika okufunanga information okuva ku Ssebaggala ow'amasanyalaze electrician Ssebaggala oyo ddungu n'oyo ne Nava n'akomawo nga bonna bafuna boogera nani ne Ssebaana ne Ssebaggala kumpi bunaku nganze boogera mpandiika mawulire olwo vision ya bigerezi ndi mu Njuba Times ekyatujjamu sente bwavu vision yasobola okufuna sente netwala kakade mu kooti nga bavunaana Ssebaggala era netuleetera nga kigambo awo nemba wa bigere nga tokyasobola naliva okusoma mu US nempitirako lubaali bamusibye nga gambye agenze kusoma nantwala kusomero netwetoola sala nga muli mu America twafuna awantu ku bukya y'ennyama we twali ekyemisana awo siwe yakoleranga ku bukya y'ennyama simanyi ze yaŋŋamba agenda kuntwala kusoma bw'akomawo netumwaniriza yajja emirundi 5 nga tatuuka nga tugenda ku kisaawe netukumawo nga taliiko kati ogw'omukaaga mukama wange Charles Onyango Obbo kati ali Kenya Museveni yamuwaŋŋangusa lwaki yali awandiika yawabira Agakaani yalina shares ennyingi namuga ono omusajja sijja musobolawo ne bamuwa ekifo ekisava naye nga bamugye mu Uganda kati yasigaza omukogo mu buli lwakusatu awandiika ear to the ground naŋŋamba njagala ogende saawa 10 njagala ogende Entebbe Ssebaggala akomawo nga nina bye ngenda okukola ninga nfudde kyenakola nenkuba ku Sabena ne baŋŋamba tebalinaako muntu gwe bayita Nasa Ssebaggala nentambula nfulume mpantuuka ku Green Hill nga naye bwajja musajja mugamba nti ngende mubuulira amazima ne mugamba Ssebo nkubye ku Sabena baŋŋambye ti Ssebaana tagala ki Ssebaggala tajja naga that's the story I want sajja nga nemeddeko kati yayampanga emmotoka n'emitwalo 3 ejamafuta emmotoka yazzangayo eka zakulya senga ennyonyi ejja kiro ng'ofuna Entebbe tewaliwo katogo kwezi ng'ogenze mu Kitoowe kati kwolwo wantasaba vocha nenkola 8 mu kifo kya 3 nantunuulira namwenya nasayininga nemanya nnina twatuuka mu Kitoolo nga tugamba Ssebaggala yazigudde dda yatuuse dda era bwatuuka twava Entebbe ku ssaawa 2:00 ffe twatuuka awo Ekibuye ku Mwenda sitoyi nagiweereza ku ssimu abalala ne batambuza ebigere paka Ekisaase taata we Ssebaggala Shabaani taata we bamuyitanga Shabaani ne batuuka netukola story Ssebaggala n'afuuka Ssebaggala olwo bwa meya avuddeko najja ne ku bwa pulezidenti tutambulira mu gundi eyo yalina emipiira emiwanvu eyo etundula irihira kisinga emipiira giri eri waggulu tugenda tukubalaala embalala netukubamu essasi nendikwata Ssebaggala ekooti wano negiyuza yali tawedde netukomawo enkeera ngamba tuddayo konze sigenda netugenda mu UNEB okubanja ebipapula nga tuteyo akasero kalamba nga ani atuta akasero Ssebaggala nga naye certificate mind your own business masasi negavuga naye nga ne babimamu nga tezikola ki zonna nga bagattagatta nga temuli awo ku Ssebaggala kwe kudduka ewa Ssemwogere yesimbewo Ssebaggala Ssemwogere n'agaana n'atulagira tugende mwesi ku Dr. Besigye n'owuliro Hajja agambye alagidde yalina w'amaanyi tuwe Besigye amaanyi ago ge yalina gali mangi n'okuva Entebbe oluguudo olwo lwakwatirira ne Nuupu terukola gakwatirira ago gali mangi so mu politics mubaamu weevu
era bw'ozikwata obubi bwevu ezikira ono yagikwata bubi nti bw'aba bamala omuwangu wavaako Museveni n'amusikiriza n'amuleeta n'amuwa akamasu tigwe presidential advisor wange simanyi ku biki yasooka muwa bwa minisita yali akimanyi nti bagenda muwa yali amujjako ng'omuntu anagamba nti genda mukyala akuwa omunnyu ng'amugambye togabanga omunnyu gwange notukwayo ne bakugaana yagendayo nga ebitabo tebiwera ne bamuwewula naga nze nkuwadde palamenti yeekumye n'amala n'amukyusiza mu presidential advisor n'agamba sikyamulaba n'alekulira n'awandika ebbaluwa yeekulira tuba tuli ku biraali ku TV ku Sunday n'agamba omusajja talabika omusajja n'avuma Museveni mugamba nti byeyogero bikakasa nti tudde ebweru obimpe ku recording n'abimpa ku recording emanya ne mugamba sebo mfunye lead ya monitor ningenda nkuba story bana nkagimala bwendi Sebaggala nankubira essimu nangamba yo story gireke konze mazo ogifailing waliwo esingaawo kumbe bana badde ku program batuwulidde baali bamubuzaako ku bwa presidential advisor nga ekibaluwa bakituddeko kati bwamala okufuna omukulu ne bakiteeka awaka yakisanga waka nengenda nenkiteeka awaka nangamba kubamu eno Sebaggala yali mukodo kolo yampe emitwalo 6 nga yekuwa sente nyingi era naddayo n'agamba badde batudde ku baluwa yange naddayo n'atuuka n'okukyamuka n'ayita waayita n'agamba nti simanyi ani atadda wano alina kye yayogera awo nti bwekinaabaawo nja kulya embizi era bwekyabaawo abasuubuzi b'e Nakasero baagula kano kanyongeza ne bakateekako embizi esinga obunene ne bamunoonya nga bamunoonyeza waka agirye nga alabikako bandi tuteyidde ate kati bakola bamuwa namba balimba nabo nga ekoze eki so mu byobufuzi tuweetemanga kintu ekintu kyonna kisoboka okubaawo n'ekyanite Museveni okugamba nite ntituula akisobola bw'anaaba ayagala akalulu ka Busoga akasigaze kuba kati ebusoga gwalinayo ng'alikusaidie muvowala ate muvowala talina se nga yakadaaga ate kati batandise olutalo muvowala batandise abamulwana bagamba Munyarwanda simanyi kakati kakubwa Katikkiro kubwa Kyabazinga bwa Busoga kati olwo olutalo lugenda kusituka lusituka olw'ebikajjo asitula olw'obwavu asitula entalo zisituke alina kukikwatira wano bw'aba ayagala Busoga kuba alina omuntu asobola okukimukwatira oyo Hajjati Namyalo nga bwe yamukwatira ekya Busoga mu Buganda Museveni ng'amaze okuwangula yali talina bwa penetratinga Buganda naye Namyalo yajja ewa Hajjati naga nti tuze twagala sente z'ebikazi zino sente zimanyi z'amasaza naye ekituleese ekikulu president ayagala abavubuka okubawa emirimu twafunyeyo skilling school e Masaka twagala oyigendo giggulewo ku lwa Buganda Katikkiro nakkiriza n'agiggulawo n'agamba president mu amaanyi nnyo kibiki ne president bwe yajja naye n'agamba oloka ate Katikkiro ng'agenzeeko ebweru naye n'agamba nti Katikkiro w'amaanyi nnyo buli omu n'awaana munnaamaanyi kati aleeta amata mu buugi ye Katale ne Kasasira mama kabina simanyi sebo yakwata Kasasira bino bibagwa bakulimba abantu beno bali bubi bali bubi nnyo oyo mumuje Kazendalo naganirako nze njagala kumuwira mazima gwe muwala wange nja kukulaba bakuleete wange nkulaba yali amulabi tamulabanga kyogamba okuvola Museveni tomuswaza n'akulaba n'emmotoka yagitunda nga kaadi tagirina kati bamubanja bagambe State House egikole ki egibawe ye talina kaadi bayinza muddiramu kati mu kaseera k'akalulu naye waddamu okusamwasamwa n'ebigambo ku President Museveni ni woba olina ekintu n'okimubuulira ng'alina speech gy'agenda okukola tobeerawo bw'obeerawo tagisoma eyiyo tayagala amanye nti gw'omuwadde ki amagezi gwevaawo akole ebibi byayagala naye nga sipiika ezisinga bazimukolera bukolezi of course abazimukolera naye gwe agikoze bw'obeerawo tajja kugenda abeera n'alternative nnyingi eza sipiika eziba zikoleddwa kati speech zagenda okuddako eza covid atandise okujja ehoima covid yakomyewo nebyamafuta 10 yamukutte babakutte bali mu isolation obuyambi tebumala bagala kukola tent yawe Mulago
babaleete n'abalala 5 babatedde mu isolation center bamalemu ennaku 21 ez'amateeka. Covid omulala ali wano Wakiso ojja muwulira. Kati bw'anaatuuka e Kampala ojja kubaawo ebitundu Bobi Wine byatajja kukkirizibwa nga agendamu. Covid tagendereddwamu kwonoona kalulu. Ebitundu ebya Covid ate kati kwonoona kalulu tazze. Nga gyali naye ddala kituufu. Era gyali era tokyalaba Museveni kati nga tolina masiki. Biri byabadde akozeemu kaleja emyezi nga-3 tebiriiwo. Binde kinava mu ministry. Ng'ate tweyongedde okutya olwa Covid atuuse. Kakati ebyo mbiwulire kati olutalo luno gw'osuubira nti Museveni alina luhandolinga ati olwa Anita Mongo ne Kadaga. Anita Mongo sente zaalina asobola okubribinga ba voters. Kuba bali bribable bagulwa. Bali mu mbeera mbi. Bagulwa bali mu koona lya kalulu. Naye okubagula kwabwe kugenda kusuula President Museveni mu ttaka Busoga. Kuba olwedde abadde akavinze Northern. Eyagirina. Anita. Kadaga. President Museveni. Ono yawangudde akalulu nga bye kabbe Mau. Alina ekifo kyalina okufuna ey'okusigala ngali relevant. Oba bwe MP oba chairman. Mau tagenda kuba president kyokka. Kyokka magenda kwesimba ku MP. Kati bw'ataweze babaka basooka babiri. Kuba bano basewamala bamutute mu kooti ate bamulwanira muli tebagenda kufuna kaadi ye. Bagenda kujja independent. Oba pressure group oba begatte ku birala. Sawa yonna balangira ekirala already kati bali mu kooti. Kati Mau okubeera relevant alina okuba n'ekifo nga basalira bwali president wa Jema ng'ate MP. Eyeggulu tayinza butayiikirizaayo kaki kafo konna akomewo nga relevant. Mpugu okubeera relevant alina okuba MP afuneyo n'abalanga bana. DL yoketambule awe ejja kutambula n'ipod nga mwali ng'ateesa bagabane zino eza Nuupu egaanyi okugenda walimu. Nuupu tayinza gana genda tayinza gana genda ku ssente esobola tebakulinda bayinza okuba balina plan B naye bayinza okugenda mu kooti ne bazibawa ku kifuba. Nuupu yo ejja kugenda oba oyagala oba toyagala abakulu bali baagala ssente era kwolwo tulidde wano ku puroguramu y'emu ne nkugamba nti wakira gonsinga okubamanya abakulu nti olaba bwe bagenze ku ssente sijja kwewuunya nebo bagamba genda zibakwatako bateeko zifuna kati bajja kgenda. So Kampala kati kyekizibu ekigenda okubaawo mu kalonda kono ogenda kulaba enfuufu mu Kampala ng'ogyeko Busoga ng'otandikira ku kifo ky'obwa MP. Ate enfuufu egenda kuva luddawo ojagiwulira Misa Kabanda ne gundi ne Lubongoya ngamba otandikira kale otandikira kuba Lord Mayor. Tulina bali mwezo ne Lukwago awagenda kubeerawo enfuufu n'amazinda ate Kasozi Ibrahimu wa FDC naye waali NRM egenda kuleeta omulaala ayambadde ekikooyo ojja mulaba mulaalo oba Lord waawa wano mu Kampala ojja kutambula ojja kumulaba ate pastor simanyi nenze nkugambye wali wajja okujja naye kuba n'abasatu erina gweyina okuwagirako ku Lukwago bali mwezo ne Ibrahimu Kasozi bali mwezo taliimu Museveni bayogera ate asobola okuwagira bali mwezo ddala ebyaddala ye Hamu Kiggundu Amisi kugamba bali mwezo mu bufunzi y'ebyobufunzi ajja kulondako okuwagira Kasozi nze nkimanyi naye nga alwana gavumenti ye NRM ejja kuwagira Kasozi Ibrahimu kubanga balina alliance ne FDC bakube Lukwago aveewo era Ibrahimu Kasozi ayinza okubeera ne ssente nnyingi mu kalulu kano naye Lukwago ajja muwanguza buganzi mu bantu pozi nga bakafudde ng'akannakwedde obuganzi weebuli naye tobubeesingako nnyo naluli bwaliwo ekisanya kiwedde tebaba bano ba individual MPs aba Nuupu kuva ku Nuupu ne balwana na Biira ekyo kisobola okubaawo kati kuba kati connection gyendaba nti muwala wange Zahara bwajja kuuma ni MP nga oli balowooza ayinza obutadda obulwadde buyinza okuba bulonze olwo ate abo bakwatagana ne Kasozi bulungi naye ate bayinza okubalaala emu naye kikola kitya Nuupu naye Malende nga yakabidde ku kitebe ng'agamba nti lwaki baagala okugaba ekifo kye
gundi bwe yakaaba kyekyaga kyabaawo Muhammad Segirinya yita nafuwa nga walabika waliwo essuubi nti bagenda kukigaba era kigambibwa mbwe ebipande byatingibwe byaddalokoola n'okugenda Mecca okusaba Mukama amusaasire yagendayo oluvannyuma yagenda Segirinya okufa nga omukulu ali Mecca mbu bye byamukutula byakutula Segirinya simanyi Katonda Malende tagende naye tatufeeko nga bawadde Zahara Ruyulika kaadi simanyi ebya Nuupu bizibu kaadi ogirabiraawo ekirungi bali mu kooti kati ku nsonga bazzeeyo mu kooti n'egundi ne Kibalama bagala kuteekako injunction ku bino bibakola bagitaddeko kati awo ekyo kinaavaawo kyova olaba tiwayinza obutabaawo zino line-up za kamyufu nga kali mu bibiina ebiki ebirala kubanga constitution yaabwe Sseggona yagituusa ku mutindo gweriko kati ng'akoze amendment eyo eriyo era mu ekyo tosobola mukuba ku gundi eyo gyeyakola ki gyeyakola so Kampala ekyayina ekizibu entuuyo nnyingi nnyo ne ku bwemupi ojja kulaba wayiswa Nakawa mufumbiro gundi bw'anaayagala okudda awajja kuba wakafuufu bali mwezi olwedde yayingidde ennyanja si Ruhindi kabaziguruka ono Kenneth Toka Kande bw'aba yagadde okudda awajja kuba wakafuufu kuba bombi bali mu Nuupu naye Kakande si muganzi naye toyinza kumujja eno mu Busoga munda n'omugamba omuleese wa Nakawa azimbye ekintu emyaka emingi n'ojjawo Kakande n'omugjawo sajja ataatobye Kakande nnyo Kakande ebintu byazza bittabusi naye ng'abadde musajja kulembeze mulungi ogusooka gundi okumuwangula Ruhindi yamumenyaamenya n'amusaba kosi nnyingi n'asooka addukako Kakande n'adduka bw'akomawo ndowooza ng'amanyi tajja kwesimbawo ne yeesimbawo olwo nga Ssebaana ye presidential candidate wa DP nga ffe tulina Haji wano mu Kampala tugenda ekinnawattaka eno nga ebutabika tugamba Kakande tujja eyo tuliralaale gaggadde ebutabika nti munsonyiwe president general wano nga yeruzira ku prison sijja kusobola kubeegattako lwaki mumuleese leero nga president general eno netugenda tukuba kiraalo ekinene akasebaana ne kakogga n'aviiramu awo so nga yali alinnya kigaali nga olinnya ekya Nuupu abasanyalaze gaali kusebaggala kwolwo nga yalina era abaabuukira ebiseera ebyo bawalampa ne bafuna ssente Munyagwa yakiwalampa Aseya yakiwalampa ng'olwo tutandise SDP wano twafuna ababaka 9 mu Kampala bakansala DP nefuna 10 NRM netusinga nefuna 10 n'abasatu kati tugamba DP tugenda kubaweera Shifula oba speaker Lukwago Shifula Lukwago ate mutawana tugenda kwenoonyeza akalulu twasula kiro nga tutambula nga basezi tunoonya bakansala abayiseemu 5 aba NRM netubagamba mutuweere Shifula nammwe mutuwe wammwe tukola butter trade netukkiriziganya ne batuwa Godfrey Asiimwe wa deputy ffe nga balina tuweera Lukwago DP ejja kumakya okunoonya akalulu nga twakakubye dda era obwabwe bwali Shifula Lukwago yali wa SDP yali wa DP naye nga ffe tumwagala aba SDP twajjukira twava mu DP bali ne batugawana aba DP ne tuwangula wa speaker nga tuwadde wa DP nga NRM gwe tukoze eki gwe tufunye Munyagwa tuvaako buvini yegatta ku Besigye lwaki yatuvaako Besigye yalitandika awo woko tuwaaka nga amugamba okumobilizinga abantu abakawempe n'amulekera miliyoni 1 n'asindikako ekigaali kya mitwalo 30 naganze mundibasanga anage oli musajja nnyo oluvannyuma Mungu n'amusaasira n'afuna akasente kati nga tunaatera okumaliriza tumaliriza tetunnaba olutalo lwa Tumukunde ne General Kayihura lwaggwa lutya lwaggwa Museveni abagobye bombi baddamu ne bali konsayiringa IGP ne ono baddamu ne bali konsayiringa nga Nantumbe bwe yali konsayirinze ne Stesha Mayanja tebannafuna abatuuza pulezidenti Kayihura ku Desemba yajja n'akyayira Kaguta ku Christmas ne mukyala we
ono emabegako mutabani we yawasa omwana wa President Museveni. Kakati reconciliation ziyita eri bbali naye nga tebannatuula ku mmeeza ki emu. Tebannatuula ku mmeeza emu. Omwana wa Tumukunde yawasa wa Museveni ono gundi gwe yagaba. Ani? Jono Salim Sale. Yaliwo. Kiki? Yaliwo. Ate nga Tumukunde bagamba ayina oluganda ne mukakyala Jeneti. Abo banankola ebyabwe bizibu. Sirimu yaleeta obuzibu edda taata yalisookanga ne mukasiisira kamwana. Buli muntu alina kalicha. Najjako entulubiru. Eyiye obucu. Buli muntu alina kalicha eyiye. Abo bo bavueko. Ate wali olabeko omunankola Piwa nga agabye omwana we mu Buganda. Ku Muganda. Nkyafumbiddwa Omuganda. Walabeko abaana ba President Museveni abamanyiddwa abasatu nga bafumbiddwa omusogo oba omuteeso. Nedda. Lwaki osuubira nti Tumukunde tasobola kuwaseeyo? Ffe abaligendayo Katonda atukwatirako kisa. N'omukwala n'afuna n'ensitiiya omusajja n'agamba saani muwadde senga basawo tebaŋŋanye nti batakufumbirwa ajja kufa. N'ofunirako n'entoko. Gw'olina yalwala isitiriya. Munyankole. Naye kiki kiwamukola iki kinjawulo? Bw'eshaka tewali. Oba wamuwa akadagala? Sirina kadagala. Ate gwamba ali omu. Waliwo n'omusoga yalwala isitiriya. Naye yalwala isitiriya. Kati ali awo obulenzi aba atuuka leero benkya. Naye kiki kyobakola ekyo? Yagenda ku kyeyo naye yaganda myaka 2 kati takimala akayagala kudda. Kiki? Keya. Sajja yagamba mujasisi officer. Omusajja mumanyi mulaba ku BBS tojja mufumya. Omusajja akusenga obukulu nti nze gwenjagala. Kiki enzanya gyozanya osoma obusawo obulala nti nze oyo gwenjagala. Oyina engeri gy'oluka omukeeka ne gubanga tolesemu mu watwa gonna. Nze simanyi. Nze kugambye tojja kufuna mukisa gwagala munankole nga tolina nte. Gamba mozeyo namugaye. Tabi talinaako yadde 2. Bamusabye 2. Naye nze kati nina 9. Gwe namugambye avalirenga ntenga 2 kuba mbeerera. Embeerera erina esente zeegula. Ogamba bya layisi gali ekozeeko ye 10. Kati gw'ofuna bammeka? Ate nze nina n'ente. Kasozi yampaayo ente emu n'enjiwa mama w'abaana. Naye kaakati mpeze ente 10. Nga n'ennyana mweziri. Aziri awo bombo gyala zitwala senfuka gye yampa ekibanja. Eri teri muddo ngenda kuzimba kiyumba kole zero grazing. Musajja gwe. Bwe batyo bwe beewasa. Kakati kitegeeza nti nno Kayihura atafunanga reconciliation ntuufu. President abatuuzanga. Alina reconciliation ne President Museveni. Bino ebya Nixon bye byagala okuleetamu kigoye wezinge naye nga ayinza obiyitako. Anabiyitako atya? Ate yatugamba nti ye yalaba story report ya ISO ng'implicating ani yagisomako. Yabyogera juzi ku interview. Namugamba ye yasanga bamuli ku routine. Era we yali amukulirawo yavaayo namugamba amuteeke mu kifo kye yalimu. Naye n'akikola. Kati bino ebirala tabimanyi. Ebyagenda mu maaso. Nze saagala kuwaayiriza Kayihura. Toyagala muwaayiriza leero? Ate era simuwaayirizangako. Naye mu ekyo sirina bwino. Naye kakati Fiona agamba nti nno naye ogw'omuleeze ku ttaka. Fiona yani? Ono. Wettaka? Fiona ngenda kukola program njimu ono wa presidential affair. On special duties. Si on land. Naye ngenda ali mu land naye ngenda kukola okumuyambako okumuwa ku bujulizi. Kati ayagala bujulizi? Bwalina bufu. Ekyapa okukijjako nga kivudde w'omuntu kibaako nannyini kyakitema. Kituufu. Under administration. Abakitema be bagenda ne bagamba nti jangu otuguzeeko zino tufunya ababbi mukazi wattu ne bamusayiningisa ekintu. Saagala kumalira bwino wange nina lawyer eyaŋŋamba akyagala. Lawyer wa Fiona. Interview tujja gikola bwino muwe nyongere ku document ze nabawa wali ku Kingdom. Tutambule nabo tusigwe musango gwe nina gwe balina wokka. Tulina mingi nja kubayambako kuba bino mbiruddemu. Program singa gwe mulamuzi Kadaga giyampa myaka 5 ku BBS. Nali mbikola nasanga era mbikola nga vice chairman, vice deputy mayor Masaka. Nasanga bwa mbikola nga chairman wero si wadi. Waliko ne deputy mayor Masaka. Egindi Kampala.
Deputy wa Kalungi Moses Bill Gates. Bali Kalungi Bill Gates yalagawa. Mwali. Azimba bizimbe. Ebyobufuzi yabivaamu. Namugambye komawo nkukomyeyo naga. Abasajja bali banoopo sibusobola leka kole byaga. Obusajja bwanoopo tabusobola. Naye ng'ate okubeerawo kwe kwali kuyamba muganda we. Kirumira. Kuba yamutawanyanga nnyo nga maama wa akyalimu alese emmotoka 10 n'ajjako 3. Nagenda wa maama munange mwana yanzibye emmotoka yantuteka emmotoka 3 nga tikatayo atuwalezaani uli muganda we. Kati mama we yafa. Kati yafa kati talina gy'awaaba. Era yayaŋŋamba tuba omuzirizayo mu byobufuzi obuntu asizzaako obuweerero naye kati ate takyamusaba. Ne Kalungi alina ebizimbe. Agenda mu 2. Azirina bulungi. Ekyo kyabalema ng'ofuluma paaka kike. Wano kuliraana ekyajjanga ku Hamu kike. Awo ku Martin awezaawo 4. Wano kuva wano ku Bahamadia basibye ebibaati. Muzikito kwa Bahamadia paka ku Hamu nga opposite ne Makerere. Olwo n'olusenyi lulwe. Olwo lwe basiba ebibaati nga tebannazimba. Olwo nalulwe. Naye alina n'ekino ekyagundi. Era lwagenda okujja Kampala Road. Alina ku Martin kesisi gyamuganya okuzimba yakigula biseera ebyo. Kiri ku Martin kugundi ku Nkuruma. NASA. Lwaki yakimuganya okuzimba? Mbo plan eyingira mu ttaka lya leero. Naye Kalungi alina sente zisasula leero. Bangi abazimbye ku leero. N'egisasula. N'abalinako ku ebizimbe okwo. Ttaka lyali lya leero. Leero bagisasula sente ne ziteeka wayo. Zigenda mu consolidated farm. President n'azisaasanya. Ngaye bw'abala. Ettaka lyali lya bazzukulu ba Daudi Chwa ne baliwoza ne basenga Sala Kulata n'alitematema ne batemamu eka 11 nga alina okuwaako University y'Abasiraamu negamba yali efunye eddala ne bawaako muhoozi awo poloti twayitadde bano abakola ebibumbe abaali bakola ne keesi abo ababazi ne babatwala eyo ku mazzi eyo mu Nsokolo babamenyawo nakiro kuliko moshi olaba enguudo eziddawo ku hoteri ez'ebbeeyi. Ate lino ettaka ly'endaba wano ng'ensambya kwe baazimba hoteri ennene eryo si lyali lya Balakisi. Anti kugambye eryo libagabana poloti 11 kuliko hoteri ya mukulu awo mu kayumba akasoli akatutwala. Ya munene omu ku banene. Sente nga yafuna nnyingi mu ez'omusolo. Kati afune zaani. Tonnaba kutegeera nti tulina Katonda okusinziira kwa Monge. Katonda mwana ne mwoyo mutukuvu. Ne amongo bannange ebyobufuzi bimutabudde. Njagala osibule. Abatulaba Katonda aba kyatuwadde ebitole by'emmere tujja kubongera kye tulinawo tuwanyisiganye ebirowoozo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.